Mwogerako n'omukulu Alex Luwemba era nga nze muyambi w'omubaka Honorable Ssegirinya omubaka w'abantu abeesiimye abakawempe ennono. Era mu kulwana oba ne ttiimu gy'okola nayo, ekyo abakulembeze bakimanyi bulungi nnyo nti oba ne ttiimu gy'olina okukola nayo mu buli mbeera yonna esobola okukubeererawo okuyirawo omubiri, era tubadde basaale nnyo mu nsonga eno eya Honorable Ssegirinya Ssegirinya amazeeyo ebbanga erikumi omwaka gumu n'ekitundu. Si kuwulira buwulizi naye wabula ground zonna zibadde zaffe. Ekyo njagala okitereeze mu ground zonna zibadde zaffe. Ebbanga lyonna tubadde tuwanjaga abantu bano beetaaga okufuna specialized treatment kubanga embeera gye balimu si ya mulembe. Honorable Ssegirinya abajjukira ebbanga lyonna yali awanjaga. Abduction bamuwamba mu wankaaki y'ekigaawo ekigo ne bamutokyalinga ne bamukolako obulumbaganyi obwali obw'amaanyi ennyo, n'atuuka ne mu kaseera akagamba nti sisula. Okitegeera ebintu ng'ebyo. So kati embeera y'obulamu bwabwe yewalirizibwa DPP okulaba nga affidavits ze baakuba okulemesa ababaka bano okufuna beyiro okubeera nga azikola ki, okubeera nga azijjamu. Neffe tuli basanyufu weewaawo bafunye temporary freedom. Bwentegeeza temporary freedom nti tebafunye eddembe lyabwe libaweebwa ssemateeka nga bannayuganda, kubanga emisango gino gikyabaliko era state ekyavunaana ababaka baffe. Ne wabula kino ate kye twakoze ate era nakyo buwanguzi bw'amaanyi nnyo, kubanga kati kyekiseera bafune obujjanjabi obw'amaanyi bwe babadde bakola ki, bwe badde banoonya ebbanga lyonna nga tewali abakuba ku mukono. Kyekiseera balipootinge mu kooti nga bava waka, kyetubadde twagala ebbanga lyonna. Naye kati kyekituukiridde tuli basanyufu nnyo. Okufulumira mu labadaba style teyabadde enteekateeka yaffe oba ffe kubaamu n'omukono mu ekyo, naye kyabadde kufiya eri ekitongole ky'amakomera okutya, kubanga Honorable ne Honorable Ssegirinya bantu bakulu nnyo, they are big fish, they are members of parliament. Batidde kubanga we had mobilized a number of people from Kawempe North and Makindye West okulaba nga twaniriza ababaka bano Honorable Ssegirinya era ababaddeko nga bagoberera ensonga zonna. Mwalabye abantu bangi nnyo okuva e Kawempe ne Makindye nga bazze baniriza ababaka baabwe. So embeera gye twatadde ate weewunye twabadde bakakkamu nnyo, naye ekifaananyi kye twawadde ne bafunamu okutya status ya Honorable Ssegirinya si nnungi, ne bagamba nti ababaka bano batuukiriza ebisaanyizo byonna ebibata, ffe katubeefulumize tubatwale mu bifo bo bye bakola ki, bye baagala. Senga twabaddemu nti oba tukirinamu omukono nti oba kira tekino twakigumiridde nnyo. Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssegirinya twabadde bakuba kwasa nte zaabwe namba, twabadde tugenze n'ente bbiri okulaba nti Honorable Ssegirinya afuna ente ye ne Honorable Ssegirinya afuna ente ye. Era olunaku olwaliro ku Valentine gye tubadde tugenda okubeera nga tusaddaaka naye tekyasobose kubanga abaazituwa baateekako obukwakulizo nga tulina zibawera wali ku kigo. Abaazituwa diaspora committee yazituwa baali baagala tuzibakwasizeewa. Omanyi omuntu agenda n'akuwa ekintu n'akuteekako obukwakulizo n'agamba nti nze abantu ba diaspora abo bazibu nnyo, n'agamba nti nze njagala ente zange ezo kuzibakwasa wali nga bakavaawa. Era omusango ogwo mbadde neebuuza ku bannamateeka musango ki gwe tuyinza okugula ku pulizoni y'Ekigeyo okulemesa enteekateeka zaffe ze twabadde tugenda okubeera nga zitambula mu butali bumenyi bw'amateeka. Batuusa twakomye okutegeera nga ssaawa zaabadde mu ssaawa 4 nti prison yasobodde okubavuga okubajja munda waayo ne bateeka mu bifo mu maka gaabwe. Ne twagenza okuverifyinga nga ne prison yegamba nti bali waka nga tebaliiyo. Twamaze kutuuka waka eyo mu ssaawa mmeka ssaawa 7 ne batutegeeza nti abafamily ne bategeeza nti Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssegirinya tubafunye. Naye ng'ate yo prison earlier communicated nti abantu bano babatadde dda mu maka gaabwe ag'enjawulo buli omu gyakola ki, gy'ayagala okubeera, ekitaabadde kituufu. Naye njagala era okukozesa omukisa guno okutegeeza bannakawempe ne bannamakindye omubaka Ssegirinya
n'omubaka Ssegirinya bali mikono mituufu. Saawa zino tuli mu kufuba okulaba nga ababaka bano bafuna obujjanjabi obusingako awo. Jjukira nti akusibye yakuwa n'emmere yakuwa n'ekyokunywa, so tetumanyi biki byagenda mu maaso awo mu kkomera, balina okufuna obujjanjabi obusingako awo. Status ya Honorable Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya baliko omugenzi ogutali gwa bulijjo. Ekyo abadde bagoberera ennyo emisango gino mwakirabe kyeyolese lwatu e Masaka. Ndaba bw'ayogera ekintu bwekyo bakuteekeyo ogejje nga Honorable Ssegirinya. Kyokula nkugambye akusiba yakuwa n'emmere. Honorable Ssewanyana aliko omugenzi ogutali gwa bulijjo era yenna bw'omulaba ayeruukiridde ekiraga nti alina obulwadde obuli munda muli obutandise okubeera nti bumusenkenya. Era ffe emphasis tugitadde kulaba nga obulamu bw'abano tusooka kubufunira ddagala, basooke bafuna obujjanjabi okumala ate nga bwe tulaba ekyokukola. Tukimanyi nti bannamawulire mulina ebibuuzo bingi nnyo okubuuza ababaka bano, naye ebibuuzo byonna byonna baagala okubiddamu wiiki eno tugenda kubeerayo ne joint placer Makindye West ne Kawempe North. Ekifo kijja kubeera nga tubaabuulira ekifo. We shall be communicating the venue. Musobole okubeera nga mujja mukole ki mubuuze ebibuuzo byammwe, naye nga I can assure you that Honorable Ssegirinya Muhammad is safe and Honorable Ssewanyana, they are in safe hands. They have so far interacted with their families, bali nabo era tuli mukola ekisoboka kyonna nga bafuna obujjanjabi obusingako. Honorable Ssegirinya ekisooka kya byonna amisinga abantu babaka Wempe North banga ddene nnyo projects ze yatandikawo zonna kati ndowooza abaali emabega w'ekyabo okumusiba projects zonna muzituusiza ku nnyenge, zonna ziweddewo. Eddwaliro eryali libabubesa omutwe nalyo lisaanyeewo. Naye ekyekisanyu kiri nti Honorable Ssegirinya Muhammad njogeddeko naye ku ssimu n'antegeeza nti eddwaliro Katonda bw'amuwa obulamu ne bitambula bulungi, eddwaliro omwaka guno gugenda okugwako nga badde Kawempe North, eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Medical Center agenda kubeera nga buli kimu kitambula. Bitunda ffe tetutunda bintu era ndowooza nkyaliddeko wano ofiisi ogera biri mu status. Tusobodde okubikuuma, tusobodde okukuuma projects ezo zonna. Eddwaliro twakaliggala juuzi mwezi gumu emabega ate nga si kuliggala nti tulemereddwa, naye wabula twalemererwa olw'ebyenfuna. Buli omu lwamanyi bulungi nnyo twalemererwa ku nsonga y'ebyenfuna. Era ebyenfuna ebyo nga ow'eddwaliro nanyikizimbe atubanja millions 10. Millions 10 ezo ne zitulemera okukola ki? Okufuna. Era twasettingawo ne fundraising okulaba nga tutaasa facility eyo. Naye tebyasoboka. Poliisi enteekateeka eno yagirinnyamu eggere. Naye era kyasanyu nti Honorable Ssegirinya avuddeyo, yali awo era twamwebuuzaako ebintu equipments zonna ezaali mu ddwaliro. Yatusaba tuzidonatingira abantu baffe aba Kawempe North zisobole okubeera nzikola ki? Zongera okuyamba, kubanga essuubi lyali liweddewo nga balooya bakoze ekisoboka kyonna kikoze ki? Kigaanye. Ekyesanyu kiri nti wonna we twadonatinga ebintu bino bonna babitambuza bulungi nnyo era bali ku muzuuli ogw'okulaba nti abantu baffe bafuna obujjanjabi obusingako awo. Well, ambulance zaali bbiri, emu nga ya ku ddwaliro endala ya constituency. Era ambulance ogenda okugira mu field commander nga ambulance endala eri mu kutalaga. Ensonga y'ebyobulamu eyo Honorable Ssegirinya yagiprioritizinga nnyo. Nkiddamu, Honorable Ssegirinya had prioritized health. Bw'oddayo ku manifesto ye, Honorable Ssegirinya Muhammad yali omu ku member ba parliament abalina manifesto ennungi era ezaali zikira ku balala. Honorable Ssegirinya Muhammad bamulonda. People of Kawempe North stand up in big numbers to vote for Honorable Ssegirinya Muhammad because of his good manifesto. Yalina manifesto ennungi ennyo eri bannakawempe North. Kyekyamuweesa akabi. Yaprioritizing nnyo ebyobulamu. Era yonna omukulembeze ali eyo muprioritizing nnyo ebyobulamu kubanga abantu baffe betukulembera twetaaga okukulembera abantu abalamu. Ebyobuyonjo biri mu kitundu birina kubeera excellent. Ffe awo tusimba essiira n'ebirala ne bigoberera. Ssegirinya eno kirungi nnyo nti Ssegirinya eno tugiwanga ekyokulabirako buli oli wajja wano mu ofiisi ya Honorable Ssegirinya Muhammad nti nga tugudde ku byebulamu mu constituency ate tukulembeza nnyo ekyokulaba nti abantu baffe mu Kawempe North bakulaakulana nga bayita mu saving gye twatuuma Ssegirinya Muhammad saving box. Akabokisi kano abantu baffe twabasomesanga ensevinga gye balina okusevingamu ssente
at the end of the month oba osazeewo okusevinga mwaka sente zivaamu muno ziba mpitirivu nnyo era akantu kano Honorable Ssegirinya Muhammad ebbanga lyamaze mu kkomera ebbanga ery'omwaka ogumu n'ekitundu abantu bangi nnyo baganyuddwa mu Sandbox project era people of Kawempe North can witness this. Abantu ba beneficiaries aba Sandbox bazze bawa testimonies about this Sandbox project. Sandbox eyambye abantu bangi nnyo, si mwana muto, si mukyala, si muvubuka, wabwe bayambidde ddala okusunga embeera y'obulamu. Okuseeno omubaka yabateekangako starting capital. Twali tutunulidde abantu baffe bakufuna mpola. Omuvubuka ayina omudaala gwa chapati. Omuvubuka ayina atunda kangeze amanda. Ayina omudaala gw'amanda. Omudaala gw'amanda ogwo ng'osobola okuteekawo akadaala k'amenvu. Starting capital yali wa $5,000. Okujjako mpozi baganda baffe abali mu mbeera ennene nnyo, embi ennyo. Honorable Ssegirinya be yakwatirangako n'ateekamu $10,000 basobole okubeera nga beekulaakulanya. Maama w'omubaka ekisookera ddala ayina omulwadde wa sukaali. Ate oyo yenna ayina omulwadde wa sukaali mumanyi ekiyitibwa obulwadde bwa sukaali. Leero temperature eba waggulu ate bw'ebeera wansi ate nakyo kiba kibi nnyo. Naye njagala okutegeeza bannayuganda n'abatwagaliza ebirungi byonna ti maama wa Honorable Ssegirinya Muhammad ali ku treatment musanyufu nnyo omubaka okuweebwa bail era yakisanyukidde nnyo n'asaba okumukkiriza yadde nti passport bazikutte kooti emukkirize kubanga bano abeeyimirira babadde substantial babaka ba parliament ate kirala batuuze tebagenda kudduka. Bannayuganda they are citizens basobola bulungi nnyo okubeerawo tebasobola kudduka bamukkirize afune specialized treatment ebwerwa emitala w'amayanja akome wasavinga abantu babakawempe North. Bintu bingi nnyo byafaninze mu parliament bannakawempe North tetufunye representation kyekiseera ate kimanyi bulungi nnyo nti baganda baffe abatulaba mumisinga misitapuleti ku floor ya parliament. Ekwo kwe kwali okusaba kwammwe era ekyo egenda kuba mbaga y'amaanyi nnyo misitapuleti okubeera ku floor ya parliament okubeera nga alipresentinga abantu be aba Kawempe North. Ate kano kajje ku nze Mr. Pudet teyali mubaka wa Kawempe North yekka. Mr. Pudet ali 2 in 1 ti mubaka wa Kawempe North at the same time mubaka achiikirira diaspora community kubanga diaspora community mubadde mumisinga Honorable Ssegirinya Muhammad all the days nga mwagala ensonga zammwe zijje ku floor ya parliament tezibadde attended to kati kyekiseera Honorable Ssegirinya Muhammad ajje ku floor ya parliament asobole okubeera nti atambuza ensonga eyo.